Kadaama afudde, ekiri e Kayunga kitokota si kisaanikire, Zari agudde mu bintu so ng'ate Spice Diana alayidde okusiba abategesi ba awaadi. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Nze ndi mulonzi. Kino kitundu kya Seeta. Naye ekintu kyankalanyizza tukedde wano ssaawa 12 tujja kulonda. Tetuze okulonda tusanze bokisi zonna, bokisi zijjudde obululu. Kitwekalakasiza ekyo ani akedde okulonda n'abantu abaafa bonna babatiikirize. Kitegeeza ki ekyo? Nze nange nina obulumi. Bulumi ki bw'olina? Nina obulumi lwa nsonga. Tuvudde waka nga tuze kulonda. Ate ebyo ebikeebi. Tugenda okutuuka bokisi zijjudde nga amagye gasazeko wali eri. Tugenda okukebera mu bokisi nga bagamba ndejjajja owange yafedda alonze mukulu Sendi Emmanuel. Kati bwe bulumi bwe nnina era tusazeewo bwe baba basobola bw'okyo obubululu obwo tusobole okuddamu okulonda naye bwe batabookye tetulina kuddamu kulonda. Essaawa ziri 12 n'ekitundu mulonzi kyabadde wano. Mulonzi kyabadde wano saa zino 12. Laba abantu bonna balonzi. Luke. Ono. Tunuulira. Please. Nedda. Essaawa ziri 12 n'ekitundu. Naye mulabe ebokisi yajjudde dda obululu. Munnange ate ye embeera egenda mu maaso e Kayunga si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga mikwano gyange mbaniriza nate mugyebaleko egyo gyonna gye mutuusisako ak'engalo mwebale butakowa kuntegeranga matu nange newayo okubeera nga ate mbaweereza mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abafiiriddwako abantu bammwe saba emyoyo gy'abagenzi Katonda giwumuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa agumye emitima abakaabe nganda saakate n'ab'emikwano abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu bagaliza buwangazi saakate n'obuwanguzi buli kimu mikwano gyange kyemutuusisako engalo amanya enzo omumbe gya Aisha Nasolo butereevu nyongera okujjukiza gwe yakanneeyunga ku lunaku olwaleero nti waneeno ofuninawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku baselebrities baffe bonna aba wano saakate naabo abali wabweru w'eggwanga amawulire gonna gano amalala butereevu ogafuna saako n'okubeera nga ofuna amawulire okuva mu bankuba kyeyo n'okubeera nga ate ennaku ezimu tweraano nga of course twebulirira ku nsonga ezitalizimu kale munaye ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde butereevu tojja kwejjusa era nga obutakumalira budde ngenda kuba tintandikirawo nagandese olunaku olwaleero era nga embeera yeeyo ate egenda mu maaso nga woogirabye mu kitundu ekyo ate munange ekyekayunga jjukira ekigenda mu maaso okubeera nga ate balonda ssentebe w'ekitundu ekyo naye bannange waliwo vaawo mpitewo abalala bakwatiddwa basibiddwa abalala bakubiddwa bubi nnyo kwegamba si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga n'ekisinga okuba ekikulu obululu nabwo bwennyini babubbye Radio Simba yo bagiganya okubeera nga ate coveringa byonna sako n'okubeera nga reportinga byonna ebiva mu kitundu ekyo ekyekayunga kyokka ate era tebakomye okwo Sauda Madada ne mukama wo omukyalo ono Zahara saakate ne Mr Moch ne Nowa Mutwe n'abalala bano we batyo bakwatiddwa nga ate bali awo enkoko njeru mu ggombolola ey'ekitimbwa e Kayunga bakwatiddwa n'abantu abalala bangi nnyo abalala ate bo bakubiddwa bubi nnyo tebakomye okwo era still bakozeemu oba yabadde ensobi oba bakikoze mu bugendeevu siyinza kubeera nga ate mukwano gwange nkikunnyonnyola kubanga akakonge k'akalulu Namayumba we batyo bakozeemu ensobi oba bakikoze mu bugendeevu simanyi naye nga balaze nti like NRM bagitadde wa mirundi ebiri wali basi bataddewo NRM saakati ne wali umbrella so kino kyaleetedde abantu bangi nnyo okuva mu mbeera ne batandikirawo okubeera nga ate beegugunga nga bagamba nti baneeno babadde ate beekobanya okubeera nga ate bakola ki bakozesa enkola eno okubeera nga ate babba akalulu so nga ate ye omukulu ono muwonge owa NRM ye yagenze ate butereevu n'alondera ye n'avaayo ng'agamba nti tannabeera ng'ate alagirako oba ng'asasulako abantu bonna okubeera nga bamubbira akalulu ye akakasa nti agenda kubeera ng'ate ayitamu kubanga ye talabawo na butali bwenkanya bwonna bugenda mu maaso ate we balondera so munange obunkenke bw'amaanyi nnyo mu bitundu eyo ebyekayunga naye nga tusabe Katonda asobole okubeera ng'ate atutaasa otherwise embeera yo si nnyangu n'akamu n'akeddagala b'abantu si bamativu ngera wowulidde vidiyo ezo zensosa okubeera ng'ate nkuteerako abantu bagamba nti bagenze okutuuka
okutuuka we balondera ssaawa emu nga abantu nga bano bategesi b'obululu balaga nti abantu bamaze dda okulonda nga bokisi zonna nzijuvu kyokka nga bano bo bagamba nti bannange ekyo tekikkirizibwa ffenna abantu teri n'omu agamba nti yamaze okulonda wabula bo bagamba nti munnange bamaze dda abantu okubeera nga ate balonda ku ssaawa emu ey'okumakya just imagine so bannange eyo ng'ate nayo tuvuddeyo munnange mawulire si malungi n'akamu n'akeddagala mawulire gannakunyonyeni ddala ag'okubeera nga bambi waliwo hasula munnaffe oba nkuba kyeyo oba abasinga bwe bayita bakadaama bw'atyo bambi yafudde ono kigambibwa mbu yafiiridde mu ggwanga erya Egypt naye nga si gye yabadde akolera mu ggwanga lya Saudi Arabia wabula babadde nga bagendako mu vacation ne bakama be mu ggwanga ate eryo erya Egypt era mbu ono bambi gye yafiiridde sisita we bw'atyo yavuddeyo ate wali ku Facebook n'apostinga era nga ye agamba nti okusinziira ku bujulizi bonna bwe balina kikakasibwa mbu sisita waabwe ono bambi bamusebusi tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gumuze mirembe ate era bambi agulamuze ekisagumya emitima abakabingana sakati n'ab'emikwano yoyo omwana bw'atyo nga wafaanana era bw'atyo yapostinze ebintu bino yasabye tutambuze omuntu ono basobole okubeera nga ate agency eyamuleeta basobole okubeera nga ate bakwatagana ne babbosi b'omukyalo ono oba b'omuwala ono ne basobola okubeera nga ate bambi omubiri gwe baguza ku butaka e Uganda so bo bagamba nti bayogedde nabo wabula bali mu kwebuzabuza naye bo bagamba nti mbutuufu senga tuba twekutte ng'ekitole kino ne kikumamu omuliro omwana ono asobola okubeera nga bambi omubiri gwe guddizibwa ku butaka nasobola okubeera nga akubwako eriiso evvannyuma ab'eŋŋanda bako ate munange n'ab'emikwano so bye byate ebigenda mu maaso eruuyi eyo naye ng'ate nabyo mukwano gwange tubitadde ku bbali ye Spice Diana yavuddeyo bubi nnyo bw'atyo n'alayira okubeera ng'agenda kusiba omuntu yenna amuteekateeka mu bi awaadi nga bw'atyo tagenze maaso nakubeera ng'ate amwebuuzaako buno nno obusungu yabujja kuzirya awards ze baakazizzaako erya Janzi awards zino awards zanyizizza nnyo omukyalo ono Spice Diana era nga yagamba temwabaddemu bwenkanyadde n'akatono kati nno abaddekawo ate ku interview emu bw'atyo n'agamba nti ye temuddamu muteekamu award yonna nga temusose kumwebuuzaako musooke mumwebuuzeeko then mulyoke mumuteeke mu award zammwe waba tannabawa lukusa temumuteeka mu award zammwe Spice Diana ebyo bibadde bigambo bye mu interview emu nga bw'atyo wakola ki wategeeza ate munange nti ajja kusiba yenna anaamuteeka mu bi award bye nga bw'atyo tagenze maaso nakubeera nga ate amwebuuzaako so nga ate mukwano gwange nga nkusiibula ye Zari the boss lady Zari Hassan the boss lady omukyalo ono ye wetwogerera munange yagudde mu bintu waliwo awards awo ate ezategekeddwa ezakaziddwako African Social Entertainment Awards era bambi omukyalo ono ye yawangudde award eya Sophisticated Woman of the Year. Zari the boss lady, congratulations. Munange oli mukyala mukozi nnyo, oli mukyala mugezi, kwegamba yambala bulungi, byonna kugamba omuntu okufuna award eno eya Sophisticated alina okubeera nga alina characters ezayambala bulungi, ocommunicatinga bulungi n'abantu, oli mugezi, kwegamba oli cultured, bingi ddala ebigwa mu kkowe eryo okubeera ng'omuntu owangudde award eno eya Sophisticated Woman. So Zari the boss lady bw'atyo ye yagyewangulidde munange omukyalo ono. So banange gega mawire gensobodde okubeera nga ate nkutuusako essaawa eno yennyini, obadde muwuliriza mulungi okuva gye ntandikidde paka ate gye nsembedde, wabula nga ate ngenda kuba nkulekerako akatambi kano nga mwana mulenzi ono ate munange ayina obubaka ate bw'ayagala okubeera nga atuusa eri bankuba kyeyo nange. Nkusaba omutegera amatu obeere nga ate munange omuwuliriza, oba oli awo ojja kubeerako n'ekigambo kimu oba bibiri munange by'osobola okubeera nga ate omutwalako. Eat the meat and throw the bones mu byonna byayogedde mukwano gwange, naye nga sigadde nze omumbi gya Aisha Nassolo. Ngenda kusaba bw'atana subscribe nga bambi subscribe nga teekako akadde, like nga video eno woba ogyagadde gisharinge, woba ogyagadde abankomera mpeera goodbye for now. Naye nga teteweerabira nti ngenda kuba ate nkomawo n'amawira mala mangi nnyo mangi ddala mu ssaawa ezitali zeewala. Kale n'olwekyo toseetuka. Lwaki olaba Blue Move? Lwaki olaba firimu z'obuseegu? Lwaki okkiriza omusajja n'akkubira n'akuteeka mu mmudu ng'ate okimanyi omusajja oyo tugenda kumulabako? Bannange basisita mwabeereetera obuzibu, mwabeeteekako gye bayita emiyimo egy'obuli kadde. Waliyeeyo bwe walaba nammwe nga bo ebya sekisi baabivaako paka lwe balidde e Uganda. Sisita kakkana, oli ne bwana akukubira video call ne mweraga ebitundu by'ekyama, you will not be satisfied. Ekyo kankubuulire, ogenda kwereetera ndwadde z'otamanyi. It is better ebintu ebyo byewale.
byewalire ddala waliyo bawala banno ababyewala era bali bulungi firimu balaba ezitali za buseegu niwe sibye ku bifirimu by'obuseegu owedde